eno Mubende w'empangalira tuludde banga nga balonda kinyomo tuludde banga nga balonda kibiina nga tonaleeta mukulembeze wa National Unity Platform nga tonaleeta mukulembeze wa NRM gwe ono gwogenda okuleeta yasinga okukumanya naye nga kyemmanyi kadi ya NUP Emubende abagyesimbyeko kati temuwezonga omukaaga muli basatu ani nani igwe tuli basatu waliwo omukyale yali ku woman n'akyusa kati najja ku municipality n'abawanuka Sumaiya agamba nti ate district yali nene kati municipality ejjo kuba enyango bana obirabe ebintu ng'ebyo waliwo munnaffe yali agiina ku kisanja kiri yali aliko kati waliwo alleges zijja zi following abantu kati waliwo gwe naawe oyagala NUP kakati waliwo omulala sina kujaagala bwagazi nze ndi munnankyukakyuka nyina ekibuuzo singa kadi ya NUP oba togifunye nga kadi bavetinze oba ne mugenda mu primaries okusinziira nga bwe munaaba na arrangement nga party notafuna ogenda kudde ebbali owagira agirina nga munnankyukakyuka munno oba gwogamba oba ngifunye oba sigifunye nze wendi nti tuyinayo n'abe abajja ne beerimbika mu kibiina nga bamanyi nti bagenda kuyitaawo nga mubamanyi Katonda wange nga benaalemu nga tebali mu NUP Katonda wange naye olw'okubanga erinnya lyabwe lisoundinga olinga agamba within party mu Mubende mulimu ebiyinza okuba nga byetaaga okutereeza bingi mu party ya NUP ne bw'otunuulira ofiisi zokka nze sirina ka ofiisi ka NUP kengenzeemu Mubende wano lwaki ate kati bannabavuzi be tukompitinga nabo be basasula renti be bakaddukanya kati bw'otunuulira ofiisi ya NUP eyasooka ku minzaani ani yali agiddukanya Bobu kyamanyi bw'otunuulira ofiisi ya NUP eri mu kirungi ani agiddukanya simanyi kati weewaawo toyinza kumanya naye nga n'abawanuka yagiddukanya yasasula renti yagiddukanya mwe temulina mwaganya we muyitira era ne wabeera nga waliwo ekijja ngoba waliwo kunga waliwo motion etambula nga yabannakibiina tekutuukako gwe kubanga olina interest ey'okwesimbawo nze kadi yange eya NUP gye nina nagifuna ku kitebe ekamoja walubika nkubuuze bw'otunuulira bino nga ye party eri strong ebadde erina possibility okutwala eggwanga lino mu maaso eya NUP munnamubende ne munnayuganda atulaba twagala tubenga abalabikidde wano okuba ababi njagala tubenga abalabise wabeewo ekikolebwa nnyo olowooza kyekisaana okudda mu kizibwe bujja to restruct ekintu kino kibenga kiteredde NUP esajja kudde of course era ye kyekimu ku kibiina ekyakamalawo ebbanga ettono naye nekikola impact mu byobufuzi bw'eggwanga of course exactly nekyagazisa abavubuka obukulembeze 100% nekizzamu abantu essuubi naye bwe kinaba tekisobola kutegeka kamyuufu nga kaadi zaakyo zikyaweebwa mu bisenge oli n'avaayo buvinga Victor tetujja kufuna mukulembeze wa NUP Emubende kunga omuwulira ali Masaka ani amuli emabega era nawuliddeyo nti onalewo Mathias Mpuuga ye yamuyimiriza webale kyali kya mugaso oba kyali tekirina mugaso kituufu nga yakiraba mwalimu abo yifuniramu ebyabo kyali kya mugaso nnyo njagala kukubuuza Mathias Mpuuga nga tannaba kujja kwegatta ku NUP what was his worth obuzito bwe bwali luddawo nze nange nali simumanyi kati lwaki essaawa eno alowooza nti muneno singa ekibiina bino bye tuwooza nti tulonda akalulu ne bakabba akalulu k'Emubende tebakabba era tebakulimba nga nze ndi omu kubakkiriza nti akalulu tekabbibwa okimanyi nti akalulu tugula kagule ballot papers tugula ngule ne bamanya nti kuleba walondebwa abantu omutwalo gutya era baleetawo bululu omutwalo gutya kati gwe munnamubende ali eyeesiganya n'ogenda mu nnimiro n'ogenda n'oggulawo edduuka ali akalulu ko bwe kafikka wano njagala ombulire bululu bumekka bwe balangirira nti buno bannaye bufisse era ne babuzzaayo ku electoral commission kibeera kitya wali omulabyeko kaakati obululu buno agabbi ge bukwata ne batwala ewalala ne bugenda ne bukola ewalala bannamubende ne oba nga ebyobufuzi byakutama jangu oyo noona akalulu ko mu bokisi jangu otiikinge bakabale nti kafu baleme kajja okugenda kwonona k'abalala akateredde dda gwali eyesiganya akalulu gwali alowooza nti ebyobufuzi tebikukwatako maama tebinkwatako nga binkwatako tubanirizaako basebo ne bannyabo mwenna gye musezera okubanga mutulaba buli omu gy'owangaalira tukugamba webale kubanga otugoberera abasubscribe nga tubeebaliza ddala
kuba buli lukya tweyongera otambula ate n'ababiraba n'ababyongerayo. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Tuli Mubende era nga bulijjo gye tusinziira ensonga tutunulira za njawulo era nga bwe muze mutugoberera. Njagala mbuzeko bannaffe abali e India bangambye waliwo essomero mu comment section waliwo university y'ebyobulamu abaana ab'e Uganda nga bagenda somera India. Mutulaba nnyo mwebali nnyo mwebali eddala. Bannaffe abali ku kye Saudi Arabia, abali ku Ddungu, Oman, banalabyeko abali German, bannaffe abali e Turkey ne Japan. Mwebali kubanga mutulaba wano mu analysis yange ya geographical ekindaga buli omu gye bali. So mwebali nnyo mwebali eddala n'abawangalira mu ggwanga Uganda Tibukabulwa yafuga. Ekyo nkikujjukiza Prime Minister waali e Nabbanja mumumanyi, Vice President Jessica Alupo mumumanyi. Mbibajjukiza lwa nsonga emu saagala mulowooze nti mulina abafuga bye mulaba ebitambula bye batwagaliza tuberemu. Ndina omukulu wano yeegwanyiza ntebe just ng'omuntu yenna bw'aba n'ekiroto ky'okkulembera gwe ndi naye. Ensonga lwaki ali wano twagala kumanya ebibiina by'ebyobufuzi mu politics wa Uganda biina impact etya. Tinosanga aba NUP nga boogera olwa NRM, nosanga aba NRM boogera olwa NUP. Lwaki nzijeeyo ekyo era kyekiriwo. Kagaba ayogera byantanantana kadi ayina ndala gamba wa kibiina kirala. Bw'otunulira Jimmy Lwanga Owanjeru municipality ayogera birala kadi ayina ndala. Kakati ate no boddako mu NRM babana basti nkasimire boogera birala ate nga bali ku NRM. Banji kwegamba betuze tulaba ng'ebintu babiraba mu ngeri nga bwe babiraba. Ekizibu kibeerawa kizinzira ku pate gyovaamu oba omukulembeze omutuufu tulina birala bitulina omulowoozaako nga tunalowooza ku pate. So omukulu gwendi naye wano agenda kutubuulira enjawulo eri wakati w'ebibiina n'obukulembeze era endowooza esinga ebe tugaseeko kyemanyi. Gwatulaba ali ku Facebook n'ali ku TikTok n'ali ku YouTube ojja kubaako ebyokuyiga byofunamu. Sikabe kasinge otegere n'omukulembeze omutuufu bw'oba wakulonda omukulembeze aba afaanana atya. Tusaasa okulaba ssebo njagala obuze ku batulaba n'abatugoberera buli omu gy'awangaalira amannya ogabawe omala ogabawa ekifo ky'oyagala okwesimbako kadi kojjidde then tutandikiraawo. Neyanziza nnyo mukadde wange. Njagala kubuuzaako Banamubende municipality ekibuga ekirungi ennyo ekikoleddwa enguudo n'okuweebwa amataala mu kaseera k'oluvannyuma. Babajjukidde batujjukidde ekituufu tubadde twatuulirwa nga twayerabirwa wabuli esi ensonga enkulu. Njagala okwagaliza nnyinza obutafuna kadde kakomawo ate kwagaliza bagalana olunaku lwabwe olulungi olw'essanyu olutulindiridde ku lwokusatu. Ate bannaffe bano abakatoliki bwe batandika ekisiibo kyabwe ku lwokusatu ennaku zasisinkanye. Nabwe kityo nno njagala okwagaliza abakatoliki ekisiibo ekirungi. Temukoma kweyisa bulungi mu kisiibo, mugende mu maaso ekisiibo kibe nga ensibuko y'okubeera obulungi n'okukwatagana ne bannaffe. Nabwe kityo nno amannya mpitibwa Andrew Walubi lukalidde mulima mayuuni. Ekyamulima mayuuni lijja lwaki? Ndi musajja mulimi ate omulunzi. Ennaku ezo waliwo akatambi akatambula ennyo ku TikTok. Bannamawulire batukwata nga batugobye ku kamucyomo gye nnimira. Waliwo omukadde waffe gwe bataayateekiriza mannya eyapangisa ekibira ekyo. Politics mungi yali abirimu ennaku ezo. Kati ng'omulwanyirizi w'eddembe era munnabyabufuzi nze naye atiikirira ne bankwatira amannya ago ne gankwata. Erya mulima mayuuni. Mulima mayuuni lukalidde. Mpozi era njagala okwebaza bannaffe abatufollowinga. Njagala okutumirako bamaama bali mu butale obw'enjawulo e Mubende. Ku kipepisi ewa Muzeeyi Asaba waliyo Maama Ibura. Waliyo Maama Joani akuba ekinyeebwa ekiwooma ennyo. Njagala okwebazaako abali mu katale ko mu Kibati bepone butcher z'ennyama awo. Njagala okwebazaako abali ku Main Street. Bannaffe bangi abatulaba. Of course bangi nnyo. Naye sijja kumenya ono n'oli. Njagala bazzaamu amaanyi era okubazzaamu essuubi. Kakasanga bwe tunaamalira interview eno
n'olugendo lwaffe luno olw'ebyobufuzi bajja bafunye ekyokuddamu. Bwawulira Walubi Andrew mulima mayoni ali ku kaadi ki? Kaadi esinga okuba enkulu mu Bende municipality. Ffe nga tetunagenda ku eri kaadi ey'ebyobufuzi. Kaadi esinga okuba enkulu nti ndi ku kaadi ya municipality kuba wano wenzaaliddwa wenkulidde bakadde bange we bawangaalira. Bwawulira erinnya Walubi mu Buganda nga Central Region teririimu. Aha, naye ate bw'oba oyogera Oluganda toluluma. Era nenjagala nkugireyo na kano nyeko naye si mu Buganda akulembera Makindye East West. Omuntu bw'alaba nga muyina vision y'obukulembeze waliwo abakola blackmail nga bagamba muve ku Muganda mugende ku Atali ate nga okuweereza tebuba ku tribe bubeera mu mutima gwa muntu. Singa kale tuvudde ku kaadi pate ki gye wandirowoozeza mu wandigidde gye wandikulembeza? Njagala kulembeza kaadi ya National Unity Platform. Oli munankyukakyuka nakinku. Nyina simanyi gwe oba oli mugumu bulungi kubanza empande ebigambo nekyamazima njogera ate nga nsonga lunwe ku nsonga sikwange gwa kukyaza gwe nkyaziza bwaba ina facts and figures nze babambuza mbagambe yabyogedde bamwita Walubi Andrew gwe totya kwogera kasi tobanga kyogera okinako facts and figures. Tuddayo ku source ebyobufuzi bw'obitunuulira pate yandibadde n'amakulu ennyo nga tulonda omukulembeze gwe tusindiko tukiikirira kyekyandibadde ekyokumwanjo okwawula kuba obukulembeze n'ebyobufuzi ndo obukulembeze ne pate byanjawulo. Ate abasinga kati tubitadde nnyo ku mwanjo. Babitadde nnyo ku mwanjo ate enjiri yange ey'omulundi gunno njagala kunyikiza nnyo ekintu kya okubeera nga abantu balonda munnaabwe. Eno Mubende w'empangalira tuludde ebbanga nga balonda kinyomo. Tuludde ebbanga nga balonda kibiina. Omuwandiisi omu Blantresi we yawandiika akatabo ka Master Your Time, Master Your Life. Yagamba ng'oyagala okufuna gwe kyotafunangako sooka okola ebyo byotakolangako. Bono Mubende badde nga batunuulira gundi alina essomero n'otamanya nti essomero eryo neera togenda kusomesezayo mwana wo kuki n'otamanya Mubende bakuliriza nnyo mwana wa gundi ono mwana wa gundi tomanyi omukyala awo munene nnyo ayina kino bwe kiti ne bwe kiti egindi tomanyi mutabani wa gundi eyaleka kino ne kino ne kino. Kati nembuuza gwe nga gwe omulonzi asembayo bw'oli mwana wange gw'ogenda kukulembeza ani? Kakati awo wenjagala okuleetera enjawulo eno eya pate n'ekibiina nga tuleeta omukulembeze mu bifo ebyenjawulo nga tonaleeta mukulembeze wa National Unity Platform nga tonaleeta mukulembeze wa NRM. Gwe ono gw'ogenda okuleeta yasinga okukumanya nga tonatunulira kaadi nga tonamanya bya kaadi waliwo no n'ekyenjawulo nno. Kati kaadi nze siri mwogezi wa kibiina naye constitution ya National Unity Platform ennaku ezo mbadde njigoberera nnyo ne bannaffe aboogezi b'ekibiina nga bagamba nti alina kaadi ateekeddwa kubeera nayo ebisanja bimeka? 2. Bino bye bamaze nga tobibaze. Ebisanja kye tujjako ne kiri okujjako nga wazzeewo ebigwa tebikoze eki tebiraze. Kitegeeza gwe omunankyukakyuka omulala kyali ebweru eno okyayina ekisenga awo ate nga twetaaga obuweereza bwo. Agikwata omulundi guno yagenda obeera nayo ne kugujja ebisanja bitya 2. Wabula akawaayiro kagamba gye kaggwera nti omuntu ono bw'anaabeera naye ebisanja 2 tagiddizibwa ate takkirizibwa kwesimbawo ku kifo ekyo. Yesemateeka gwe wasomako? Gwe nasoma. Kiswagadde nakunnyonnyola Bannamubende nti ndi musajja muyivu. Ndi musajja muyivu mbadde nga Kasozi Makerere nga nsoma ne graduatinga mu mateeka ku ssettendekero y'e Makerere 2021. Wagraduatinga 2021? Twasooka okugraduatinga COVID be baasooka okutanga COVID. Mu COVID nenziyamu ne nfuna certificate ate
mu records and archives management gwe muganda nze wasoose kunkuba nnyondo siri muganda mu bintu by'okutereka records and archives management oba bayita ebikusike n'okubanga obiyingizaayo okuyingiza ebikusike abatuuliza bye basinga okumanya Oluganda sinze nzitapula anti oyinza okukyewunzika nga ate tekikwatagana na byewasoma webale nnyo ekintu kyenkubuuza bw'otunuulira politics wa Uganda ku saidi eri mu gavumenti neyagala okujja mu buyinza wali obunafu bw'otunuulira n'ogamba kati wano weetaaga okukwata bulungi nnyo tuwanyweze kakati nga bwe nkunyonnyodde nti ogenda n'osanga ebibuga ebikula nga Mubende abantu abasinga okulonderamu balina gye bawangaalira ate gye bakolera emirimu mu byalo mu misoso gy'ebyalo ne mu bibuga ogenda okwesanga ng'omuntu ali wano ffe gwe tunnyikiza enjiri tatumanyi ate tagenda kulondera wano oluusi transport ajja mukwata nze sijja kuddayo waffe kukola ki naye nga yali agadde okuwa akalulu ke ng'ogyeko ak'ennaku ziri akaali ak'ekinyumu akaali akalayini kyova olaba abanene baagwa ebigo nti newe wabeera nga ku booda ng'abaana bakusikayo n'osimba layini n'olunda naye kali ak'oluvannyuma ak'ekigendererwa ke baateranga okuyita akakiggundu ak'ennaku zino akabyabakamu keetaagamu okuba nga oyina electoral college mwolondera kati abantu abasinga bawangaalira muno njagala kukulaga kiri nti abantu abajja ne batulonda tufaayo nnyo ne tunyikiza ekigambo tufaayo nnyo ne tubuulira abantu enkyukakyuka tufaayo nnyo abantu ne batutegeera ne batulaba nti tuli bakozi naye ku ssaawa envanyuma oli azze ajja ali ku kintu kitya kimu kibiina agamba nze bonna abaliko sibamanyi naye gwendaba ne manvuuli ne tutuuka nga tusindisa omuntu atasaanidde kusindikibwa webale nnyo ne tutuuka omulala najja n'agamba nti nze wendaba baasi wentiikinga nze siriwe nti omuntu akolera mu Mubende wekakumiro okulonda kutuusa agambe kangende nonde ekakumiro n'atuuka okutuuka ekakumiro alonda okulonda nga tamanyi muntu mutufu wa kulonda sibategeera bonna wabula nze ngenda kusanga busanze ki ntiikinge baasi ngenda kutiikinga manvuuli naye enjiri yange ey'omulundi guno njagala kunyikiza kigambo kimu nti bannaffe kyekiseera twawule ekibiina ku muntu agenda okutukolera ebitundu nga Kawempe bw'otunuulira ebitundu ebiralalala nze ngenda kunyikiza nnyo ekyawana e Mubende Mubende ffe nga bwe nkugambye nti tubadde nga tulonda kinyumu naye ku mulundi guno twakyuse abantu bagenze bakyuka babuuse abantu bakooye ekiri ekibadde ekikwate mutabani wa gundi ayina essomero gy'egindi bamuzaala wali ku mulundi guno twagala kaluka ntukafuule ak'obwegassi ng'ebibiina byaffe ebyabalimi ebyobwegassi bagenze babittattana ng'ebibiina byaffe ebyobwegassi ebyabasuubuzi bagenze babittattana twagala akalulu kaffe omuwaatwa gokka mu Namubende gw'ayina ndaba ke kaluluko teri kifo kinene kaluluko anti ze babadde bannyooma ennaku ezo engeri gye ndi mulimi w'amayuuni engeri gye mbadde ntema ennyama engeri gye nga nkola emirimu egya bulijjo ng'ate nasoma ssebo kati nga bw'ovaayo okwogera n'omuntu agamba waliyo mutabani wa gundi ayina ekintu bwe kiti waliyo mutabani wa gundi eyakakola embaga ennaku ezo mbadde ndaba munange atiitiibye embaga ku mutimbagano wano ng'alowooza gy'agenda okukulembeza waliwo ne bannange nze nakugambye empanda ebigambo nze Mubende njagalamu akalulu katya kamu siyinza butakafuna kubanga kekange naye ngenda kunyumirwa nnyo nga mutegedde enjiri yange enjiri yo bw'ogyogera ndaba obuzibu bwe buli kwe kujja kyolowooza nti kijja kukola mu sisitimu ya mwami Museveni okimplementing kubanga singa nkubuuza wawe olowooza awatuufu omukulembeze gwe wandisonzeeko nga bonaatuweera ekyokulabirako abantu bamanye nti onazze kulembera nga gundi kyakola bwe yakola kino na kino na kino waliwo oyinza okutumenyerawo ogamba nti nze kyenjagala okwadoptinga gundi yakikola mu constituency bweti gundi yakikola kubanga bwe tunaayogera nga tulowooza nti byangu waliwo ebibeerera ebizibu kwe kujja ekintu mu sisitimu ya gavumenti kijje mu bantu kubanga ne ssente zaayo zeegabe za parish development model zigaana otuuka zitya bangi tebazifuna ennaku ezo mbadde ndaba bannakasambya Honorable Kabanda yabaleetedde Minisita Kasolo
naye okubalaata okwabadde wali bibiina by'obwegassi by'abalimi ebyo okubalaata okwabadde wali kubanga banakasambya baloopedde minisita ebbeeyi y'akasooli nti egudde akasente kemwatuwazika ekiseera kisembedde ekyokukazza naye ebintu bye twalima ebbeeyi ekola etya esebengerera. Minisita n'abagamba ekyokugamba nti temugenda kuzza kasente ako muleke kukirowooza nako, tugenda kubongerayo akadde, naye bw'omwongera akadde ebbeeyi y'ekisooli kye kyeyalima eba erinnya. Naye nti bakuwa grace period at least pressure zikakkana muno gakanwani. Pressure zikakkana naye ogenda kuzijjawa nga sente waziziika mu ttaka. Njagala kuddamu kiri kyogambye nti kino kyendeeta kyendi mu kuadoptinga wano kikoze ludda wa. Bana Mubende njagala kubalaga ekyokulabirako ekya Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Ssentamu yawangaliranga mu ghetto. Era ne bwolaba bakulembeza abasinga bakulembeze baffe ne Museveni ennaku zino yayita owa ghetto, yagamba ghetto ye yazisooka era ghetto zi Kampala ye yazigula. Naye lwaki? Nti abantu abali mu bitundu ebirala ekitabadde wano Mubende batunuulira nnyo omuntu omulafuubanyi. Omuntu ono atannabaako level gyatuukako na stabilizing nti ye yafuna na stabilizing emikwano. Nze nkyakola emikwano Eddie tewali yakunyanjuli. Yes. Naye olwokubanga nkyakola emikwano twakwataga. Yes. Bw'otunuulira ddoboozi ly'ekyebando Mukama amusaasira ali Nairobi akyali mulwadde Segirinya Mr. Update. Omusajja yalafuubana n'okusomba amazzi Kawempe mpaka lwe yatuuka mu bukulembeze n'atandika nga kansala n'afuuka nantavuganyizibwa mpaka kubwa MP. Era we mbadde nzija gw'atayiseeko mu bukulembeze bwonna okujja ng'otugamba ekya MP nti okisobola. Muna Mubende ayinza kwesiga ati kriteria kijoyinza omwana omugamba nti kakati biriso okubizza ebbali ebya kansala kubanga bonna abajja ofuganyako tubalabyeko ko mu bukulembeze obwa wansi okujja waggulu. Abasinga sigambye bonna gwe tukwesige tutya mu bukulembeze kubanga obukulembeze buno olina okubaako ne levels wayigira obukulembeze kiki. Levels ze nayigirako obukulembeze ndi musajja mufumbo. Yes. Tewali bukulembeze bwonna bw'oyinza kugeraageranya ku maka. Nja. Amaka ye institution esookerwako omuntu mwayigirizibwa oba mwabangulirwa okukulembera abalala. Mu maka ofuna omugenyi nga tomanyi mizeegi naye n'omugumiikiriza. Mu maka ofuna munno mukyalawo n'omuwasa naye nga owasa mukwano tomanyi kiri munda n'omugumiikiriza. Nabwe kityo bwe mba nsobola okumanaginga amaka ate olw'obukulembeze bwe mba nga nasoma nga nyina obuyivu obwenkanankana nawwa gye mugenda okunsindika nga bannamubende palamenti yakubaga mateeka. Nakunyonyodde ne nkugamba nti ndi musajja muyivu nina digiri yange mu mateeka. Palamenti yabiwandiiko nagambye nafuna records and archives management certificate era mu settendekere Makerere. Naye njagala kuzzaamu maama ono ali wansi eyo essuubi atanategeera school fees agenda kumugjawo okusomesa omwana abadde alina ekirowoozo nti bwe mperera omwana ne mutuusa ku senior 4 nga biwedde nga muta. Muganda wange Eddie ennaku zino ebibuuzo ng'ebyo tubisanga nnyo ate ne bitusoomooza. Kati njagala kubeera essuubi eri abo abatanatuukiriza bibuuzo ebyo nga bwe nakugambye nti Mubende tuludde ebbanga nga tulonda kinyumo nga ebibuuzo ng'ebyo bikugira abaana baffe bannamubende abali tukoledde okutuuka ku lyengedde nabo. Mwami Walubika nkubuuze gwe ng'ayagala okukulembera era nga bannamubende oyagala bakwesige bakuwe okulembere kyakuyiga ki ky'oyinza okutuwa ku bantu ababeera mu pate z'ebibiina n'atuuka n'asala eddiro n'adda mu pate endala ng'ate abantu abamusindikayo si bakyusizza ye yakyuse kiba kiva ku ki? Muganda wange Eddie tulinga aba omuntu anaatulaba ayinza okulowooza tukoze script
n'ebibuuzo byombuuza birungi nnyo era byensanga era byenjagala byenkugambye nti byebimu byenjagala okusoosowaza mu motion yange kubanga ekyo ekintu kirabika nnyo kiri common kati nnyo bw'olaba batwaha kagabo bano ba Jimerwanga soko olabe Bashiri Kazibwe Bashiri Mbazira lwakuba tanayatula naye nga watula kote kati anti era mu lukibu abo mwana wakanga mwatula meeting y'ekikanga tacha meeting z'ekikaba mwana wamwe dirwa amanye ebyekika kyenkima oba ekyomutima oba ekyengabi bana mubende njagala mubere bagezi nga bwe mubadde waliwo munnaffe wane yatugamba banange muzibuka amaaso sigenda kubakolera muzibuka amaaso naye omuntu oyo ne bamuwa akalulu newankubadde teyayitamu ku kiseera ku kisanja ekyasooka n'akomawo era mu kugezaako n'abagaba naye bikolwa si bigambo newe munampa akalulu ebikolwa byange bigenda balaga nti nali siri wammwe engero z'abaganda ozimanyi gwe waŋŋambye oli muganda omuntu bw'akugamba kankanze naye tekandidde omanyi bwe luggwayo omuntu bw'akugamba nti akajja obunaku kemanya akongoka manyi kakale omuntu bw'ajja ne motion eyo n'akugamba bikolwa si biki si bigambo n'akikomyawo gwe wali omanyi bwe kiggwayo omuntu bw'akugamba nti zibuka amaaso ate ng'akwagalamu akalulu olabe ekituufu ku ki omulonde omwesige muganda wange Edi kyova olaba njagala nnyo okwawula ekibiina ky'obyobufuzi ku bukulembeze buno obututwala muganda wange omu kansala yakuba banne emiggo yali mu kanso ng'aba NUP basinga aba NRM obungi naye ne babakuba akalulu lwaki ati wenkubuuliza omuntu kiki ky'oyinza omuwa anti wano abantu balonda ekibiina okusinga omuntu n'omutima gwe kati nze saawa zino siza kuba namubende garanti ku kadi ya NUP ngenda kugifuna naye ndi munankyukakyuka ate ndafuubana ne ssemateeka mumanyi olowooza gwe lwaki ogamba nti toyinza bawa garanti anti kati njagala kukugamba kino bwe twabadde tutandika nakunnyonnyodde Mr. Edi naye nkugamba nti omuntu alina kaadi amala naye ebisanja bitya bibiri anti obudde nti wali yaju kati wano waliwo agiina eyagwa naye era abaholda kati ate ndabanga tagenda kudda munnaye gwambuulira akubagulizaako tabawambazi basimuwulira wantu wonna akubagulizaako tabawaki siraba muntu ye nsemulaba bwaba gyali nze saagala kumwogerera naye nekyokubiri constitution bwebanga egamba nti ekisanja batandika kuba constitution bakajja approvinga yaliwo already naye bakajja approvinga nti kiri ebyali mu kisanja kiri kati tutandika okwagala okuginyikiza bamaze kugulawo yafisi kati tutandise bipya ate ekyo mbadde sinakimanya anyway naye nga kyemmanyi kadi ya NUP Emubende abagyesimbyeko kati temuwezonga omukaaga muli basatu ani nani igwe tuli basatu waliwo omukyala yali ku woman n'akyusa kati najja ku municipality n'abawanuka Sumaiya agamba nti ate district yali nnene kati municipality ejja okuba ennyango obirabe ebintu ng'ebyo waliwo munnaffe yali agiina ku kisanja kiri eyali aliko kati waliwo alleges zijja zifollowing abantu kati waliwo gwe naawe oyagala NUP kakati waliwo omulala sina kujagala bwagazi nze ndi munnankyukakyuka mwana Edi kankubuulira ekintu kimu Munamubende ali eyo gwoyinza okuba nga toyina bwoli gwoyinza okuba ng'enkyukakyuka oginyumyako nga lufumo naye omuntu abadde mu bufumbo bwakugamba nti Edi obufumbo si bwangu omuwulirizanga nyina ekibuuzo singa kaadi ya NUP oba togifunye nga kaadi bavetinze oba ne mugenda mu primaries okusinziira nga bwe munaaba na arrangement nga party notafuna ogenda kudde ebbali owagira agirina nga munnankyukakyuka munno oba gwogamba oba ngifunye oba sigifunye nze wendi njagala kuzza kibuuzo ekyo eri bannamubende kubanga motion yonna etambulidde ku butya bwe tuyinza okwawula pate kubino obukulembeze butya bwe tukola ki kati ekibuuzo kiri tuyina abantu wane Mubende abaayitawo ku kaadi nga ku mulundi guno ne bwe baba bagimuddiza tayinza kuddayo
tebayinza kukamuwa. Lwaki? Nti tuyinayo n'abe NRM abajja ne beerimbika mu kibiina nga bamanyi nti bagenda kuyita awo. Nga mubamanyi. Katonda wange. Nga be NRM nga tebali mu NUP. Katonda wange. Naye olw'okubanga erinnya lyabwe lisoundinga kati NUP ntwala omukutu guno okubanga gulabwa ensi yonna. Era njagala ensonga eno. Era feedback ojja omwana ono njagala ali ku kamera agintunuzeemu bulungi. NUP eyina political interest. Oba area of political interest. Nemanya nti wano ono ne bw'abazze ng'afiirawo tetuyinza kukola ki. Ne beekenneenya nnyo era ne beekenneenya bulungi ne tufuna ebibala bya kaadi yaffe. Ne wabeerawo n'ebifo nga byo tebaagala kumanya. Wabula ani ali awo asoundinga. Nze njagala kuzaamu essuubi bannamubende nti waliyo omwana ali eyo nga kanaabe naye nga tajja kusobola kukola drive eyoono ayina oba botiiki ku highway nga tajja kusobola kukola drive eyoono ayina kampani ey'ebyokunywa nga tajja kusobola kukola mbaga eyo mutunde mu bantu naye nga ajja kuweereza nga ate aliko banne bangi bagenda okuzaamu eki bagenda okuzaamu essuubi. Muganda wange Eddie, ne bwe tunaaba twagala nnyo tetugenda kufuna mukulembeze agenda kujja atukke mu nsawo zaffe. Kiki kye tunoonya mu mukulembeze? Twagala omukulembeze munnaffe. Tunoonya omukulembeze ajja okwetuma. Okwetuma kujja kutya nti omuntu bw'abeera ng'abadde mwavu bw'agaggawala akola atya? Of course akyuka naye bw'aba alya ssente teziyinza kumuwoomera nnyo nga bw'aziriira wano mu banne be yalafuubananga nabo. Abamu bayinza okudda mu ssali okweraga ng'ayagala yeemulisa gy'ajooge ng'enjogera y'ennaku zino. Naye mwe mujja kufunamu ajja leka aguze eccupa y'omwenge agiwadde omuntu, ajja leka awadde omuntu akasente. Andrew, olowooza lwaki ebyobufuzi by'e Uganda kati birabwanga bizinesi? Kiva ku ki? Ebyobufuzi bya wano ti omuntu n'atuka okukwata 1.5 billion n'aginvestinga mu bululu nga byagenda okuweereza agenda kufuna 1 billion ng'emyaka 5. Abantu abajja mu bukulembeze bakimanyi bulungi nti gwe teekawo embeera. Ono omuntu wa wansi oba omuntu w'omu kitundu ekyo yaliweereza obulungi abantu bwe gy'atasobola kukola ki? Kuteekawo. Abantu kyova babajja n'akasente kaabwe n'akinvestinga najja ne sabbuuni. Nze Walubi mulima wayoni gwe sijja kusobola kugula. Nze Lukalidde gwe sijja kusobola kugula. Najja ne t-shirt ze sijja kusobola kuwa. Ate nga kyekiri ne mu bwongo bw'abantu nti omuntu agamba nze ku mulundi guno atampadde sente nange sigenda kukola ki? Naye gwe Munamubende aliwa ne bw'onaafuna ssente nnyingi tujja sukka 3 mu kalulu naye ate ogenda tukolimira. Ogenda kutukolimira nnyo ng'akalulu kawedde. Ekibuga kino kikoleddwa. Yes. Naye bwe kinaaba tekifunye muntu waakyo akirumirirwa eyavugako boda naawe gwavugira ku stage y'okwayo mu stage y'omu Kibati mu stage yawa bwa boda bagenda kukugoba wa. Bw'oyogera nnina kye ntegedde. Olinga agamba within party mu Mubende mulimu ebiyinza okuba nga byetaaga okutereeza. Bingi. Mu party ya NUP. Ne bw'otunuulira ofiisi zokka nze sirina ka ofiisi ka NUP ke ngenzeemu Mubende wano. Lwaki? Ate kati bannabavuzi be tukompitinga nabo be basasula renti be bakaddukanya. Aba NRM. Aba NUP. Kati bw'otunuulira ofiisi ya NUP eyasooka ku minzaani ani yali agiddukanya? Bobu kyamanyi. Bw'otunuulira ofiisi ya NUP eri mu kirungi ani agiddukanya? Simanyi kati weewaawo. Toyinza kumanya naye nga Nabawanuka yagiddukanya. Yasasula renti. Yagiddukanya. Mwe temulina mwaganya we muyitira. Era ne wabeera nga waliwo ekijja ngoba waliwo kunga waliwo motion etambula nga yabannakibiina tekutuukako ggwe kubanga olina interest ey'okwesimbawo. Nze kadi yange eya NUP gye nina nagifuna ku kitebe ekamocha kubanga Kinyana Mpindi newe nasomeranga. Walubika nkubuuze bw'otunuulira bino nga ye party eri strong ebadde ina possibility okutwala eggwanga lino maaso eya NUP. Munamubende ne Munnauganda atulaba
twagala tubenga abalabikidde wano okuba ababi njagala tubenga abalabise wabeewo ekikolebwa nnyo olowooza kyekisaana okudda mu kizibwe bujja to restruct ekintu kino kibenga kiteredde NUP esajja kudde of course era kyekimu ku kibiina ekyakamalawo ebbanga ettono naye nekikola impact mu byobufuzi bw'eggwanga of course exactly nekyagazisa abavubuka obukulembeze 100% nekizzamu abantu essuubi yeah. naye bwe kinaba tekisobola kutegeka kamyuufu nga kaadi zaakyo zikyaweebwa mu bisenge oli naavaayo buvinga Victor akakanga kebalinda nga bali mu kulonda paapa tetujja kufuna mukulembeze wa NUP Emubende abatulaba tuli mu kibuga Mbende municipality wetukoledde era wetubeera gye tusinziira ensonga tuzitunulya ati national level naye ebimu wemba olumu nange wembeera wano olumu ku kamera tuukane nekuba mu kifani ngamba lwaki oba interview ate ngitandise na at the end of the day ne ngamba no leka bibeere on record tomanya with the future use tuli bijjukira ne tubireviewing nga tumanye wawe twali abakyamu wawe twali abatuufu bw'oyogera bw'otyo waliwo ekinzijidde nti ate era ne ku national waggulu naye waliyo obumulumulu naye nze nyina omuntu omu gwe nawulidde agamba awali Besigye n'empuuga obutakkaanya bwawe bwava dda kunga omuwulira ali e Masaka ani amuli emabega era nawuliddeyo nti onalewo Mathias Mpuuga ye yamuyimiriza webale kyali kya mugaso oba kyali tekirina mugaso kituufu nga yakiraba mwalimu abo yifuniramu ebyabo kyali kya mugaso nnyo njagala kukubuuza Mathias Mpuuga nga tannaba kujja kwegatta ku NUP what was his worth obuzito bwe bwali luddawo nze nange nali simumanyi kati lwaki essaawa eno alowooza nti muneno singa ekibiina saawa era nange siina ansa eba ndowooza ya muntu nga ye kakati waliwo omuntu afuna omulimu n'alowooza nti omulimu gwakolako munene okugusinga ate kitasoboka omukozi ng'alowooza nti ye bw'avaawo mu kampuni ego agamba nti eyo lebo giraba abantu bajja kulwanga kubanga bamulwana baafa dda kampuni zikyagenda mu maaso bamandi proprietor bazi business ezo swiko ziswiko gundi ono BMK tunulira gundi bidiko anyway company zimadiva ya nti baafa naye already zikyatambula with the structures bali ku structures za company nyina omusajja gwenjagala ennyo ennaku zino bamuyita munyagwa mugati gwa bata atera okubeera ku NBS the Eagle every Sunday yeah olumu ne ku barometer bamuleeta naye yagamba NUP nga party eina inner circles 5 inner circles nga bukundi obukundi 5 obujiddukanya Honorable Namuga omukyala akikirira Namuga akikirira Mawogola South Mawogola South yagamba ye ekisinga okumuluma kwe kulaba munankyukakyuka nga tafunye mu kaluluke bino bye tuwoza nti tulonda akalulu ne bakabba akalulu Emubende tebakabba era tebakulimba nga nze ndi omu kubakkiriza nti akalulu tekabbibwa okimanyi nti akalulu tugula kagule ballot papers tugula ngule ne bamanya nti kuleba walondebwa abantu omutwalo gutya era baleetawo bululu omutwalo gutya kati gwe munnamubende ali eyesiganya n'ogenda mu nnimiro n'ogenda n'oggulawo edduuka ali akalulu ko bwe kafikka wano njagala ombulire bululu bumeka bwe balangirira nti buno bannaye bufisse era ne babuzaayo ku electoral commission kibeera kitya wali bulabyeko kaakati obululu buno agabbi ge bukwata ne batwala ewalala ne bugenda ne bukola ewalala bannamubende ne oba ng'ebyobufuzi byakutama jangu oyo noona akalulu ko mu bokisi jangu otiikinge bakabale nti kafu baleme kajjawo okugenda kwonona abalala akateredde dda gwali eyesiganya akalulu gwali alowooza nti ebyobufuzi tebikukwatako maama tebinkwatako nga binkwatako kubanga buli kimu at the end of the day politics yaddukanya buli kintu
abavubuka nga baweddeko emirimu abavubuka nga tebalina mirimu ebyobufuzi sente gyeziri gwe mwenyini oŋŋambye nti abantu bateekamu billions of money bateekamu the invest tuyina munnaffe kyesinamanya interest yaabwe ebeera etya tuyina bannaffe ababaddengawo mu nsi muno ne mu bukulembeze bonna naye golowooza lwaki NUP nga pate abavubuka bakoze embaga nezoogeza abantu obwama abo bali mu mbaga abo bali mu kunyumira bambi abavubuka bano ebintu bino byali birooto byabwe of course to be nange ng'omuntu ali wano nyina abantu bensanga ne baŋŋamba amaka ago gali luddawa ng'ate ambuuza ekibuuzo ekyo naye apangisa ng'ambuuza ekibuuzo ekyo alina mutabanyi wansinga n'obukulu tanazimba tamanyina wasula abeera mu mabbaala wano kuleba bagoba mugobe n'aserengetako emmanga wali n'agenda n'ayingira ebbaala y'omuntu endala obudde ne bukya n'agenda ne yeebaka mu mayors. Omanyi nyina folo nyina abaana abasinziira e Saudi baliyo bakola tera nnyo balaba mu comment section naye nyina just kyemba ni imagining okimanyi nyina folo y'abaana wano abagendera ddala mu 10,000 nga bali Saudi nena badde ndi mu kureviewinga n'engenda okwestimatinga nga abaana abagendera ddala mu mitwalo nga gijjo bali bweru eyo maama omuganda agamba enswaswete yanula bagiregamu ngoma bagiregamu ki ngalabi kati lwaki mwagala nze nsigale eyo olw'okubanga nze sinazimba olw'okubanga nze sebo sinna we naakulembedde nje ndeeta ebiwulenge ku bwemupi wano nje ndeeta omuntu atagulangako yadde olutula mu municipality olw'okubanga yatidde district atagulangako yadde olutula agenda afumbire baganda byajja nkulembere olw'okubanga oli ayina ekitongole ekinene Emubende ekitegeeza gwe mu bukulembeze bwo otunuulidde ekintu kimu otunuulidde empagi z'obuweereza nga tutandika n'abantu abali within weebale nnyo enkulaakulana esooka mu kitundu yakuteekayo bantu kuteekayo bantu bammwe yenkulaakulana esooka olaba nti lwaki twagala enkyukakyuka kati banambere njagala mbanyonnyola enkyukakyuka kyeki tewali muntu ali mu ssako oba mu ssaako ya mwami Yoweri Kaguta Museveni alaba Uganda nti mbi bonna balaba nnungi mukodomi we baamuwa obuwumbi 5 mukodomi wa Museveni oba mumanyi Odrek Lwabogo baamuwa obuwumbi 5 agenda anoonye akatale kakaawa baba bakabumuwa ne bamwongera obuwumbi obulala 10 agenda anoonyereze kaawa ayisa atya abantu ajjewo bino ebyogerwa nti bwe tunywa kaawa afe nga abakyala atukola bwati bwe tunywa agenda abinoonyereza ani yamulaba ewuwe ng'anoonya ku ekyo ewuwo yajja alaka yasinzira mu mahoteri ewuwo yajja alaka yasinzira mu mahoteri amahoteri gange obuwumbi butya butaano ne bamwongera 10 kakati nabwe kityo enkyukakyuka gye tusinga okwagala egenda okutunyumira kwe kuba nti gwowagira emipiira yes naye bw'ogenda mu mupiira ng'olinamu omwana gwe walidde naye akatogo omupiira ogwo gufaanagana ne Arsenal ne Man U bw'olaba obulabi era okuba neno omugamu kibi weebale nnyo sale naye katwane obeera no ku TV toyogere njagala kugamba ne kino omuntu yenna agenda okwevuma ebyobufuzi agenda okwevuma Mubende eno ku speed jeriko ye muntu agenda okusigala nga atunuulira ekibiina ye muntu agenda okusigala nga atunuulira obunene bw'omuntu azze ku kifo okusinga akaluluke basaba ne banyabo mwenna gye musinzira okubanga mutulabe ne badde introduction mukulu tujja kubanga tufunayo kadde tumukyaze olumu mbasaagala balwisa lwa nsonga bwe muba munaabiraba mbanjagala mubirabe mubitegeere si kubiraba mubirekaawo so kinkolera nnyo era nkyagala nnyo okubiraba mbitegeere so muzikirize tubasiibulire wano tugenda kuddamu tusinkane omulundi omulala omukulu bwe tuli batuzeemu era omukwasaayo ng'atufisiriza kadde munzikirize mbasiibulire wano abasubscribe nga n'abasharinga mbebaliza ddala mwebala okubanga mutufuula bize ne mutuleetanga buli lunaku era okunoonya bye tubawa mbasiibulidde wano